Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nnaalongo Lubaale ze ndiwo enkya ya leero okubatuusaako puroguramu yaffe ey'olwaleero era egenda kuba nga eyogera ku ndwadde Lubaale zaatuleetera na butya bwe tusobola okuzivuunuka. Kale nno mbeebaza okusubscribinga, okusharinga, okwekuumira ku mukutu guno ogwa Nalubaale the Divine era eri abapya mbasaba epeesi eryo erya subscribe mulinnyikeko. Waliwo ekide ekyo mukikooneko, ekigalo ekyo ekitunudde waggulu ku buli vidiyo mukikoonako era bwe mumaliriza okulaba vidiyo mudde mu comment section mukomentinge, awo mujja kuba nga mutwongedde amaanyi ag'okuba nga tubaweereza. Olwaleero njagala tutunuulire embeera y'obwavu obw'olukonvuba. Obwavu obw'olukonvuba oyinza obutabutunuulira nga ndwadde, naye munnange y'endwadde ekyasinze okuluma abantu. Omuntu abeera awo n'afuna ssente naye nga tayinza kunnyonnyola butya bwe zigenda. Obwavu obw'olukonvuba buluma butya? Bwebwo nga buli lw'ofuna ssente ofuna obuzibu. Obuzibu naddala nga butambulira mu mbeera ya bulwadde. Bw'otolwala olwaza, bw'otolwaza ofiirwa. Kale neeba nga ssente zonna zigendera mu mbeera eyo, n'ofundikira nga gwe yafuna contract n'ogifunako $2,000,000 zonna ziggweredde mu mbeera yakuba nti abantu balwadde, oluusi gwe mulwadde oba ab'omukyalo balwadde naye nga kwegala ssente zitambulira awo mu ngeri eyo bw'etyo. Mpozi nga tetunneeyongerayo, nsaba okubategeeza nti ku mukolo guno ogwa jjajja Muwanga gwe twabaddemu, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abaakakasizza nti omukolo ogwo gutambula bulungi. Mwebale byonna, tweyanzizza abaasituse ne mujja era tweyanzizza nnyo, tusaba omutonzi abasaasire. Kale byonna bye muyaayaanira musobole obbituukako. Tugenda kuba nga abatasobola kusaabala ku ggye eno ku nnyanja tubawaayo obudde eyo ku lukalu era okutandika nga ennaku z'omwezi 15 guno omwezi ogwokuna tujja kuba nga tujja ne tubalaba mmwe abali ku lukalu eyo, ne tuwayaamu ne tusala amagezi ku mbeera ez'enjawulo ze muyitamu. Kansuubire nti ago amawulire malungi eri abo abadde bagamba nti bannangeze amazzi, obudde, ssente, ntambula so ku lukalu tujja kuba nga tusobola okubalabirayo. Obwavu obw'olukonvuba ani abuleeta? Jjajjaffe Walumbe yavunaanyizibwa ku nsonga eyo era ng'aba abanja okumuzza mu bwabulamu. Ebiseera ebisinga ensonga ebijja n'ekulumbagana eba yansikirano nga waliwo abalinga bakitambuza ewammwe. Gwe oluusi oyinza okuba tewasobola kulaba oba nga walaba nga tewasobola kutegeera, ng'olina ensolo eyo eyabeeranga ewaka awo naye nga tomanyi lwaki ebeerawo, naye ng'ate olaba taata agiwa obudde, jjajja agiwa obudde, n'agitemera ebisagazi, n'agirabirira nnyo ng'erabirirwa okukamala ensonga eyo. Kale jjajjaffe Walumbe aba ayagala kumuzza mu bwabulamu nga kyabanja ebiseera ebisinga eba nsolo nga yakulunda. Tukikola tutya? Tusobola okusooka ne tumusuulira emmwanyi nabayigiriza bwe tukozesa akattamukago nga twogera ne bajjajja, akakatambi gye kali, musobola okarifaaringako ne musobola okutegeera. Then tusobola okwezizika akattamukago akeera still ne tuba nga tukateeka emitwetwe era nako nabayigiriza mu kwezuula gy'osobola okusanga information eyo eyogera ku butya bwe twezizika emmwanyi. Then bwe tumala okwezizika emmwanyi ezo atubuulira nsolo ki gy'ayagala tuteekewo. Ayinza okugamba ayagala enkoko enzirugavu nga gy'ogenda okulundanga, empanga oba embuzi enzirugavu nga nnume, oba ente enzirugavu nga nnume. Kale mu ngeri eyo bwe tuba tubifunye tusobola okusalawo ne tugamba nti tugenda girundira ewaka waffe. Kiba kirungi nnyo kubanga olwo oba olaba embeera gy'erimu, then osobola okusalawo n'ogamba nti nedda wendi wafunda sisobola kulundirawo, n'ogitwala ewaka mu kyalo gye bakuzaala
n'ogiwa taata oba taata muto oba omusika wa taata naaba ng'agirunda ku luggi okwo, oba si kyo n'oba nga mukitwala mu kiggwa ky'ekika nayo kisoboka bw'oba oyogedde nabo ne bakkiriza okugirabirira oba osobola okugitwala eyo n'ogirundirayo. Byonna nga tebisobose osobola okugamba nti nedda kangitwale mu mbuga gye ntambuliza ensonga n'ogiwongerera era n'ogirundirayo, tekiba na buzibu. Kasita okola emikolo ekikakasa nti yeyo embuzi gy'owaddeyo ku lw'ensonga eyo, omukulu n'amanya n'okolerako emikolo bulungi, ensolo ng'ogireka awo. Kakati singa efuna obuzibu kubanga ensolo eyo etambuliramu amaanyi mangi, gonna ebirwadde ebibadde bikka gy'oli biba bigenda kubanga bikka mu nsolo eyo. Kale nno tekigigaana kukeera nkya nga yafudde, nga ku luno omukulu yazze n'amaanyi mangi, era oyanguwa n'ozzaawo endala n'omanya nti erina kubaawo nga nnamu. Ekintu ekyo nga mukikoze abaana mubabuulire bamanye nti ensolo eyo erina okubaawo ng'erundibwa. Okugifunira enkyala nsonga nkulu nnyo, ne kiba nti teba muwuulu kweggamba kubanga naawe kiyinza okutambuliza ate mu mbeera ey'obuwuulu. Kale ogifunira enkyala mu mbeera eyo enkyala ate yo teba nzirugavu, eba y'amabalabala okubeera nga teweekubiira nnyo kugamba nti mukulu yekka gw'oteereddewo. Kale nno nsuubira ensonga eyo tugirabye era tugikutte bulungi. Singa wabaawo ky'oyagala okwebuuza, essimu zange weeziri awo, oba osobola okukuba ku 07605591 ne twongera okuwaya oba okuwabula mu nsonga eyo ng'osazeewo okugitambuza. Ebintu bingi ebikolebwa ng'abalubaale bali mu buzibu, naye ate munnange oluusi batebyetaagisa byonna. Ng'omukulu ayagala nsolo yo yokka ogimuteerewo nga nnamu nga yakulunda nga kyekyokka ky'ayagala. Kale bw'amala okifuna olabira awo nga eyali alwaza ng'ofunye ssente, nga ku luno ogenda kufuna ssente nga mu mwezi ogumaleko nga tolwazizza, oluusi omale 2, 3 okukakana nga mu mwaka olwazaayo omulundi nga gumu, oluusi ng'okwonola n'emyaka 2 nga tolwazizza, n'3 okulwala kya bulijjo, naye ate eriyo ky'ogamba nti kiyitiridde. Omwana tava ku kitanda ate nga bwe batuuka eyo sigamba nti balina obulwadde, bwe balaba nti oba bwe buno ne batandika okuyiiya infection ezitatadde, ezitategeerekeka, ezitawulirirwangako, nabo bennyini abasawo ne bibasobera ne batuuka n'okugamba munnange gezaako mu kiganda, kirabika ffe bino bitususseeko. Kale mbaagala nnyo era mbasabira okubeera obulungi, akuume atakuumira mpeera. Tusisinkane ate mu katambi akaddako. Weewaawo.